ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi guno. Omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kasese Kiza yasinkana omuwandiisi omukulu oba registrar wa kkooti y'ensi yonna Von Hebel n'amusaba wabeewo okunoonyereza ku kikolwa ky'amagye okulumba olubiri lw'omusinga Wesiri mu mbeere ekyaviirako abantu abawerako okufa. Bannabyabufuzi e Kasese olwo ne baalusonganya mu muduumizi w'ekibinja ekyokubiri Brigadier Peter Elwelu eyaduumira amagye mu kikwekweto kino. Okuva olwo Elwelu azze yeerwanako wamu n'okwolereza eggye lye yaduumira nga bwe baakola ekituufu. Mu kafubo ke tubaddemu naye ayongedde okulumiriza bannabyabufuzi nga bwe baavujjirira ensimbi mu bulumbaganyi obwakolebwanga ku bebyokwerinda. So for somebody to say that we kill the civilians, that person is not serious. Actually, those ones who are saying so are the ones who must go to the ICC because they are responsible for whatever was happening in Rwenzori. They know it, they planned it, they financed it. These MPs should have stopped this. The fact that they failed to stop it, they must get out of parliament. They should just resign. Ebyo ebintu byeyogeza nti ababaka balekulire si yatulonda ate talondera Kasese naye ffe ng'ababaka tulina obuyinza obw'okumugamba alekulire omulimu gwe kubanga alabika tagukoze bulungi ali interested mu byobufuzi okusinga okukola omulimu gwe gwa komanda. Bannabyabufuzi bazze balumiriza nti munda mu lubiri mwalimu amabujje kitawe naga agataalaba ku njuba. Bino Elwelu abyegaanye. There was no child in that camp. There was no child there. Mumbere got to know that we are going to attack him on Friday. Mumbere sent his wife on Saturday the 26th in the morning. That's when he sent his wife with his children and they all left. Olubiri lwalimu abaana twabadde ne ku kkooti ejjinja bamama baabwe nga batubuulira nga bwe baalaba abaana baabwe babasuula mu muliro. Abo abakyala bali mu bulumi obw'okubeera mu kkomera n'obulumi obw'okuba abaana baabwe nga bakasukibwa mu muliro. Ku by'emirambo 52 egyabulako bannyinigyo ne gituuka n'okuzikibwa mu kifo eky'enjawulo era lwategeezezza nga bano bwe baali bannansi b'eggwanga lya Congo. We know that there were some groups which are in DRC. And we know that they were supposed to enter this country between the 1st of October and the 9th. So all these 52 bodies you see there who were not claimed, these are Congolese. Kubanga mawulire gonna gabadde galaga nti olutalo lwatandikira Tarangura e Kabarole kati ate Kongo lugenzeeyo lutya. So alina okutunnyonnyola afulumye intelligence report fenga parliament tubawa ssente z'okukola intelligence. Mu kiseera kino omusinga Wesiri mu mbeere wamu n'abagambibwa okuba abakuumi b'152 baakwatibwa nga bali mu kuwera ennemba n'emisango egiwerako okuli obutujju n'obutemu era nga basuubirwa okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno.